nabagamba nga muwakana nimbagamba omusajja Lwasa omusajja simu yaye omusajja alina ssente ze omusajja wa mirembe omusajja ebintu byakola bya buvunaanyizibwa nga mugamba nti nnimba mutandise okubiraba okiwulira yakasooka okufuna omukyalo oyo yamwanjulirawo okiwulira ekyo ne kiggwa ne mugamba wa bigenda kukyakala nasima mu bbanga lya wiiki emu bajja kuba baawukanye ajja kuba bakozi bati abo bayaye abasima abayaye biki otakuta otakola ki ekyo ne kivaawo mbaga mulinde mulabe ne bayita ebbanga ttono nnyo ne bagenda mu church ennansana ewa pasita Bugembe buli kimu mwakiraba Lwasa n'alokoka okiwulira n'afuuka mwati musajja wa Yesu musajja wa Katonda okiwulira ekyo ne kiggwa ne mugamba wa ajja kuva ajja kukola atya yali avuddeyo era gyali asaba okiwulira kati ekyo ne kiggwa ne wayita wiiki ng'emu bbiri ne bagenda e Zanzibar mu Kabaga okuwummulamu okiwulira era ne bawummula ne bagamba wa yeeraga biki ebyo bijja kuggwa kakati ebyo byawedde okiwulira ne mulaba nga twali kyakola kati amazaalibwa mwagalabye Lwasa bannaye Lwasa ensi wagiraze nti oli musajja mmekete Lwasa bannange Lwasa amazaalibwa ge wakoze yabadde mbaga waseemu kwanjula waba kiki wabadde okola webale kulaga mukyalo oyo mukwano webale kulaga enjo mukwano webale kulaga malayika mukwano bannange kintu kyewakoze kya buvunaanyizibwa nnyo Lwasa sina kyenkubanja nze kubuulira amazima kintu kyokoze kyonna kya buvunaanyizibwa ku mukwano gw'omulaze teri kyenkubanja ate ng'ensi nkimanyi okyagiraga ndi musajja wa buvunaanyizibwa $1 nenziraba ezabano nenziraba ekeeki kugembi ate omukulembeze gwanga yagenda n'agamba nti abantu 20 gwe n'omwenda tuwagowezezza naye ng'ate omukolo sente ze wataddemu gusaana abantu 10,000 2,000 naye bane enjo webali kuzuula webali kufuna musajja alina future kulika munnange kulika abasajja abannyonnyola buli kaseera ng'alinga akubuulirira kulika abasajja abatalina future banyinaze mbagamba waliwo awo yaliwo Lwasa bwe yali ayina neyefuula owakabi neyefuula ow'obulabe neyefuula simanya biki sima wa mutawaana nnyo ndowooza olabye musajja omugagga wakwatanga kyatika ate wakwatanga glass kubanga eyiika essaawa yonna kati oli eyo mwanyinazi n'abatanzi wakolamu ensobi nkubuulira amazima ngenda nekulaba waneeno mu programu yolesa ekitone okiwulya nga bakikulaga abantu n'obanenya gw'olaba bwewagaano kiraga Lwasa ekitone omwana akimulaga kakati embeera yonna etambula bulungi ekitone gwewagaano kiraga Lwasa kyokka gwe ate okinenya abaana mbu tebakibalaga wali eri ku TV ndowooza olabye bane Lwasa ntegedde nti sigwali omuyaayi waliwo ekitaali kituufu awo waliwo enkwata etali ya mulembe webale nyebale ddala mukama wange Lwasa webale kulaga mwana mukwano mwene embeera noba ng'oli bwotyo kati oli omwana yejjusa kati ali eri akaaba ali agasimanyi oba yafuna ne yamulimba oba yagwa ku mubazi omanyi ababazi balina ebigambo abanga akubuulirira kumba ogenze kubonaabona wama enjo bwejogere oli yanaamanya Lwasa salute nalo